Banai ati njaga ati tandika abala banai mujje mbasi na kumwe ina ide kama wa naye tulina ebifo biri bitaano ebyesimbiddwako naye batugenda kukola verification ey'okubiri kyekyo nabagere tubeere wano mami oli paatyo tulina ebifo biri bitaano ebikola akakiiko naye ku bifo bino ebitaano ebifo bibiri biri anopposite tugenda kubironda vice chairperson Naluwoza Edith Munaabi oyo yayiseewo bwannamunigina ali ku kadi ya NRM so oyo kufuna bufunyi omuye owokubiri ye Nanyanzi Betty secretary for publicity naye yayiseewo bulambirira oyo tugenda kumusimbako kitegeeza tusigaze ebifo bisatu ebyokusimbako ekifo ekisooka kyekya chairperson tulina mukyala Namutebi Jolly owa NRM tulina ne mukyala Nyangoma Patience Awumuza ow'essaawa independent then tulina ebifo ebya general secretary okuli Nakamate Alice wa NRM ne Nanyama Grace naye wa independent tubeera n'ekifo ekya secretary for finance Namutebi Sarah wa NRM ne Kalungi Mariat wa independent sebyo ebifo bisatu bye tugenda okusimbako ngenda kusaba mukyala Namutebi Jolly tugenda kutunula ku kkubo mujjuke etteeka litugamba osimba totunula mabega so mukyala Namutebi Jolly ne mukyala Nyangoma Patience Awumuza mungoberere aliwa Obusenje Catherine aliwa yanguwa yawe Farida yawe janguwa Naluwoza Edith yanguwa no nakasiwa zimwe nakasiwa Atuwe Adrian, Lisa Stella Masi, Obusinge Susan, Namutebi Sarah. Kabiri zokka otugenda simba woosinge tetutagaataga oba tonnafuna kirowoozo kidda wali ba wano ng'okifuna wagala osimba eno ate omale otuuka badde Satu pada
agent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Namutebi Jole owa NRM afunye 2 ate Nyangoma Patience Awumbuza owa Independent afunye 4. Atugenda ku kifo ekirala mpaka ya General Secretary. Tugenda ku muwandiisi General Secretary. Ngenda kusaba candidate Nakamate Alice ne Nanyama Grace batekinga positions maaso. Tulina mukyala Nakamate Alice, tulina ne mukyala Nanyama Grace. Tulonda abawandiisi olukiiko lw'eggombolola y'Eggoma. Mukyala oyo mulabaawo omuwandiisi wa NRM Nakamate Alice afunye obululu 2 ate Nanyama Grace obululu 4. Tegeeza Nakamate Alice ye General Secretary. Toyo. Nanyama Grace ne Atwired Adrian agent wa Namutebi Sara ndoza kantandika okuba 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Namutebi Sara afunye obululu 2 wa NRM. Kalonji Marriott wa Independent yafunye obululu 4. Tegeeza Namutebi Sara yawandiika. You cry, I beat you. I beat you. Kajole cafe. Kajole, oye. Official. I declare Namutebi Jole NRM as chairperson. Naluwoza Edith Munabi NRM as vice chairperson. Nakamate Alice secretary NRM. Nanyonzi Betty NRM as public state secretary. And Namutebi Sara NRM as secretary of finance. Duly elected in accordance with the established rules and regulations governing women's councils and committees, elections at sub-county level, Goma division. Erinnya nze Namutebi Jole nga nze n'abakyala w'Eggoma kati erinnya ndooza likyuseemu kati abantu batandike kumpita n'abakyala kuba nze n'abakyala w'Eggoma bannange erinnya kati likyukemu kubanga mazima nze n'abakyala w'Eggoma omulonde akalulu akatali kakwatemu akalondeddwa buli omu ng'akkiriza ekyamazima mpulira essanyu lingi olw'abakyala ba Goma division okunteekamu obwesigwe oba obwesigwa abakyala mbasuubiza nti tugenda kola tugenda bakolera tugenda kolagana nabo wamu ewatali wadde okusosola oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki ekikulu nti mukyala ali mu Goma ffenna tugenda kolera wamu kuba ffenna obuwanguzi bwaffe so abakyala mbeeyanza beebale nnyo kunteekamu bwesigwa ebigambo bibadde byogera bingi kaana kato bikoze bitya naye obukozi si myaka kuba n'abakulu babaddeyo era abantu ne beemulugunya nga tebalina kye bakoze bye bakoze babikoze ebigaanye ne bigaana
manyi nyinza obutamalayo byonna naye binaaba bisobose tujja bikolera wamu neyanzisa nnyo neyanzeeko mwebale nnyo mwebalire ddala. I don't have any objection. Naye nga nte byo nabasuubiza nsigala ngenda nabyo. LCs zaagala kutraininga mu briquettes am there free of charge mwe muleeta abakyala bamwe ba training. Nzikiriza mu Katonda nti yatabangako musobya. God's timing is always the best. If it was not my time, then it was Jole's time. Jole, where are you? Jole, congratulations. I congratulate you so much. I keep my word that I'm going to work with you. Tukole. Erinnya omukyala Patience Nyangoma akomuza nga nze musaba buwagizi okulembeze bw'abakyala Women Council 3 mukyala Nvire Ennyenje omukyala mukozi nga kola emirimu gyange ewaka nentutumudde otuuka ow'eddembe omuwanguzi etafaali lyendyese kwongera ku bakyala b'eggoma omukyala eyawangula mu ggwanga lyonna nga nali nominated among the 40 best women entrepreneurs of the year 2023 nga nkolera mu mirimu gyange gya briquettes ekimu mu Uganda bye twetaaga nga tutaasa butonde kubanga briquettes ge manda gakolwa nga gataasa butonde bwansi nga kyemba ngamba abakyala nga basaba buwagizi bwange kugamba tutaase obutonde mama Uganda ensi yonna kyerabako nga kyekyetaaga kyetwetaaga mu nsi muno bwe ndina obumalirivu ndi consultant mu clean cooking technologies zonna zendeetedde bamaama. ojidde ku kibiina ki? Sebo ndi independent kubanga ebikolwa binjogerako ebyange byennyini nze ndi original. Nati tukulaba ojidde mu gomesi ya yero batumanyi ogwa mu NRM. Ndi independent NRM lini. Yes. Tugenda tubulireko muwulira mu kyokulaba nga NRM ku mutendera guno era yeetisse ebifo by'abakyala byonna. Tutandika. Amanya n'eddoboozi Nasuna Juliet nga bulijjo ow'abakyala b'e NRM aba Buganda Region Langa yenze w'abakyala abamukono district. Nina essanyu lingi nnyo olunaku olwaleero nti okulonda kw'amagombolola mu bakyala kugenda maaso naye nga wetwogerera wano mukono district amagombolola agasinga gayiseewo nga tegavuganyiziddwa ate nga ebifo ebisinga NRM yewangudde. Olwaleero tulina okulonda amagombolola galinga 5 era nga kyennaakategeerako nti ennama yokka mu disitulikiti y'Emukono we twafunye owa Nuupu ku kifo kya vice awo nno kyatukozeemu bubi kubanga ffe enjiri yaffe ebbanga lyonna ebadde tetugenda kuganya opposition kutwala yadde akafo akabibibi mu nkiiko zino eza Women Council naye nga wasigadde wonna tutambula bulungi tukoze bulungi NRM ewangulidde eddala waggulu kakaza tujja kuba ndowooza na 98 point something ng'akalulu kano konna kawedde. Leve eddako ya district nkakasa bulungi nti olw'okuba NRM yesinga okuba ne majority ate nga abalonzi electoral college abava magombolola be bakakola kyatulaze dda nti NRM era agenda twala obukulembeze bwa district mu Women Council kati ate bwe tugenda ku national level era okusinziira ku kunoonyereza kwange kwe nakoze nganze w'abakyala mu Buganda kiraga nti NRM ekyali waggulu nnyo era kitegeeza ne ku national era NRM ojja kuwangula ebifo ebyo. Nze nno akulembera abakyala mu Buganda neebaza Mukama nti atuwadde amagezi n'obuvumu okulaba nga tuddayo ku ground okutegeeza abakyala obulungi bwa Women Council ekitabaddeewo ebbanga lyonna. Neebaza President Museveni ne Secretary General atwala waffe wa NRM Secretariat kuba nti tubadde tukolanga ttiimu. Obuwanguzi buno si bwa muntu omu wabula ebadde ttiimu okukolera awamu nga naddala bana NRM abakulembeze okulaba nga NRM ewangula ebifo bino byonna. Kiki kye tusinze okutunuulira ennyo ffe nga abakulembeze b'abakyala naddala ku ground wansi tutunuulidde nnyo government programs gamba nga PDM kubanga yaddayo wansi ku muluka ate abamwetaaga bali wansi ku muluka. Tugenda kumakinga sure nti abamwetaaga bamufuna. Then bwe tuddayo waggulu eno era tugenda tunuulira UWEPO kubanga UWEPO agatta abakyala yagatta n'abaana abawala abato.
kitegeeza nti mu bavubuka tujjayo abawala abato ne mu bakyala tujjayo abakyala okulaba nga benyigira mu government programs basobole okwenyumiriza mu kibiina kyabwe oba mu bukulembeze bwa Pulezidenti Museveni kuba enkola zonna ezisinga zizizaayo kumuluka era nkubiriza abakyala ba Uganda bonna ab'emukono Buganda okutwaliza wamu okuba nti bettanira government programs kuba wokawuka bagenda okufuniramu. Ekirala tugenda kutunuulira bannamwandu n'abaana abawala abava mu masomero nga bandyetaaze okuddayo okusoma. Tulinawo enteekateeka okubayambako okulaba nga beeyongerako okusoma okwongera ku bitabo byabwe okusinziira we baali bakomye. Eyo puroguramu weeri kubanga twagala Uganda erimu abakyala abayivu, abakyala abamanyi okusoma n'okuwandiika, so tugenda kukwatira wamu okulaba nga tubayambako. Ku maka tugenda kulaba nga tuwa emisomo abakulembeze baffe ab'abakyala naddala ku byalo kubanga obutabanguko mu maka buviira ddala ku byalo. Ogenda okwesanga nti omusango gwandigweredde mu kkooti y'ekyalo ogusanga mu kkooti. Tugenda kukola sensitization eri abakulembeze baffe abalondeddwa ab'abakyala okulaba nga babaako engeri gye basobola okuwumbawumba emisango egyo ku kkooti zaabwe ez'okubyalo era nga bakirinamu obuvunaanyizibwa be bakulembeze b'abakyala akakiiko kaabwe ak'abataano. Then bwe kiremererwa bajje ku muluka level, bwe kiba kiganye tugende ne ku ggombolola tusobola okuba nga tujjawo embeera eyo ey'okulwanagana mu maka. Erinnya nze Jeddu Wamala Salongo, ndi Regional Coordinator ONC Office ya President ekyambogo ekulojja Adija Namyalo ate era nga ndi chairperson wa municipality w'Enale. Ekisookera ddala twagala kuyozaayoza abakyala abayiseemu ku mitendera gy'amagombolola oba ne division ate nga naddala abo ab'Enale oba ebifo byonna tubikukumbi obukukumbi. Twagala kwebaza abalonzi abasazeewo okusalawo okwo okulonda abo abakutte fulaga zaffe. Ekyamazima kiri nti nga bwe mukimanyi President yagamba kino kisanja no more sleep, abakyala bagenda kufuna bye balina okufuna naddala okuba nti nno abakyala bw'otunuulira ssente zaffe eza Police Development Model abakyala balinako ebitundu ebiwerera 30. Bano abakyala balondeddwa bavunaanyizibwa okulondoola ensonga eyo. Ekyokubiri abakyala balina ssente zaabwe ez'emyuga ez'abakyala n'ebintu ebirala bingi, naye ng'ekyo kivuddeko balina okulaba nno balwanira eddembe ly'abakyala, balina okulaba nti nno babuulirira abakyala, balina okuba nga babaleetera emisomo egy'enjawulo egisensitizinga abakyala okwejja mu bwavu okubaako kye beekolera. Bwe bayiga okubaako bye beekolera eby'emikono ebintu ebyenjawulo oba okulundira ewaka kibayambako nnyo nti omwami ne bw'aba abadde avuddewo osobola okusigala nga weekolera n'otajula kubanga oba omanyi ekyokukola. N'olwekyo tukubiriza bano bannaabakyala nga bwe babayita oba abakulembeze b'abakyala ku magombolola abalondeddwa babeere basaale mu kulemberamu okusensitizinga abakyala okukola, okulunda, okugenda mu Police Development Model bafune ssente babeeko bye bakola. Twagala kuyozaayoza NRM ng'ekibiina olw'okuba nti nno kyongedde okulaga amaanyi mu mitendera egy'enjawulo mu bakyala. Mwalabye ku mutenda gwero situ amagombola gonna wano mu mukono gatwaliddwa abafulaga ab'NRM ku mitendera gy'erosi wano mwalaba era NRM yeerise enkuuli. So kyongera okulaga ekisindika message nti ne pulezidenti waffe akalulu yakayoola era yakawuuta buva nga lipooti bwe mwazifuna. So tubayozaayoza abawangudde. Returning officer wa Mukono district nja kutegeeza abannamukono bevudde mu kulonda kwa leero okwa women sub-county councils and committees elections. Mukono nga district ena sub-counties 18 era kwezo sub-county 18 sub-county 5 zibadde zirinamu okulonda, ezirala za abeesimbye badde bayise one opposed. So mu summary statistics ezivudde wamu unopposed ne okulonda okubadde leero NRM nga party ku bifo 9 etutte ebifo 88. Independent etwala ekifo kimu, NUP netwala kifo kimu. Ezo party zokka ebibiina ebadde bikompitinga mu kuno okulonda kuno kwadde NRM ne NUP, then independent wali party endala yonna ebadde ku level eya kalulu. So bibivudde ebyokulonda leero. Maybe nga njagala kutunuulira ku bwesentebe ku
sub-counties 18 NRM etutte basentebe positions 17. Then ekifo kimu kyesentebe ekitwalidde candidate ali independent nebibeera sub-counties 18. So kati ka office tutandise kwetegeka okulondo kwa district. Okulondo kwa district kwa njawulo nnyo kulonda zintu ziba zitambula mu sub-county, parish ne village. Mukulonda kwa district kisooka kagenda beera ka separate ballot, so kisika kwesimba ku mugongo yeteeka voto erigamba tepajutuka mu district level akalulu kafuka ka separate ballot. N'ekirala abantu abo bagenda beera abanasobola okwesimbawo n'okulonda mu level ya district be bantu ba chairpersons. Buli chairperson awangudde mu sub-county 18 aba agenda aliko kwabo abagenze ku stage eddaka ya district bali banna bo bakomaawo. So tugenda tandika okompalinga register ey'abantu abo 18 ba chairpersons abagenda okuvotinga oba participatinga ku kulondo kwa district level women council and committees. Ekyokusatu aso ningamba temukaluka separate ballot. Ekyokubiri timutulondamu just ba chairperson basentebe buli sub-county. Ekyokusatu timbu kwabo 18 bitonoso basentebe abawangudde ku sub-counties tuyongerako omuntu omu who is a representative of PWD who will be nominated by the PWD organization at the district level to join the electoral college. Tegeza bajabeera 19 mwengeza oyo PWD candidate. Then ekyokuna ekyanjawulo ku district level timbu ebifo bagenda kufuganya biba bifo 4 si 5 lwekyo bategeeza bitambulamu. Ekifo kya general secretary kyo kiba kivuganya. So balina mu district level balina kuvuganya ekifo kya chairperson, vice chairperson, publicity secretary ne secretary finance. So ebintu ebyo binne ebyo n'olwekyo nga 24 wiiki ejja tujja kubeera nga mu office ono nyini wano yabeera nga ndi receiving a nomination and okunominating aba candidates ababaze okwesimba ku bifo binna nga then bajja okukola campaign 25, 26, 27 then 28 tujja kubeera wano nyini wano ku electoral commission office Mukono then tukole election ya ababa besimbyewo. Yes.